onako olwaleero katugendeko mu domestic policy nga revolution we yaguddewo stage ey'okubiri tugenda kukola nga foreign policy ne domestic policy okitegera kisobole okutuyamba n'okutugayidinga kubanga waliwo ensobi gye tukola nga bannayuganda sinza amanye nnyo era nzikirizibwa okuchalengingibwa oba okusomesebwa n'entegeezebwa naye bannayuganda waliwo ekintu mulooza tetwevuzeemu nnyo speed just nze mbuuza bubuuza sinza ategeere nnyo naye just mbuuza tetwevuze nnyo speed munnayuganda njagala tutegeere revolution eno kubanga nabagamba we are not going to jump a step in a revolution teri stage gye tusobola kubuuka mu revolution newobeera ofa yensonga lwaki twali mu stage 1 nabagamba mulinde paka revolution ng'eguddewo stage 2 muno temuba kwekalakaasa mu stage 1 era nakugamba nti otegeera otya nti revolution eguddewo stage endala kwe kulaba ebintu bye mwakola ebyabaviirako okutandika revolution nga bizzeemu okwekola kati tuzzeemu okuregistaringa bupya okitegeera tuzzeemu tugenda kuddamu okulonda abavubuka bupya twali tubikozeko mu 2021 okutandika revolution eno kati awo otegeera nti revolution eno ekoze eki eguddewo stage endala ye nakugamba otegeera otya nti nno revolution tuwangudde stage esooka oba tuwangudde nakugamba wokuba omuntu n'omulaba ng'omugye mu police emu for example stage 1 yakulwanagana na policies oba enkwatagana ya Uganda negundi n'ensi endala oba organizations kubanga nabagamba human rights ne democracy zetwayita mu eno revolution yaffe these are foreign policies zetwadde tulwanagananga nazo mu stage 1 kati otegeera otya nti Museveni mukubye Museveni ayagala kudduka mu UK ne USA foreign policy agende mu ya Russia ne Chinese foreign policy yensonga lwaki olaba BRICS olaba NAM olaba G77+1 but na Uganda we have been strong to fight this idiot ne tumukuba ne tumujja mu zino policies kati ayagala kudduka mu ndala nezo policy tasobola kuziyingira nga munna Uganda tokkiriza kubanga enkwatagana eyo si ya Museveni na Russia na China nedda enkwatagana eyo yaba na Uganda ne Russia ne China ogenda kera kumacha bano si yatuzaala byo kazi tuteekemu walina okubaawo olutalo okitegeera okuzituteekamu then number 2 zino zaavaamu ze tubaddemu bannansi tukkiriza tuziveemu muhozi we yali agoba ambasada wa America mwayimirira na America era okuva ku olwo America emugamba enkwatagana eriwo wakati wa bannansi ba America ne bannansi ba Uganda si Museveni kyonna kye tukola era olaba nga bakiteekako ne bagamba ku lw'aba na Uganda sina Museveni kati nezo police tasobola tuforcinga zituteekamu ekyo kye kikulaga nti no tumukubye ayagala kudduka mu police endala etamugambako which is communism oba centered democracy gyagala okuyingira ate ffe tulina kubeera mu liberal democracy nga twesalirawo otegeera nti stage eno mukubye then we twamukubako eyo stage revolution yatwala ku stage 2 stage 2 muno bagiyita electoral revolution si protest vote bagiyita electoral revolution oba democratic alternation we bagiyita eno stage gye tuliko mweno stage mwosanga sipaaka zonna zonna zetwetaaga eza revolution zonna zetwetaaga mwe zibeera kubanga nabagamba revolution yebeera ne sipaaka zaayo always dictator yazikola kati mweno stage 2 yensonga waki president yagita revolution ya okitegeera naye kati wetutandika okupreachinga protestive vote ya 2026 tulina ebintu bingi nnyo betugenda okubuuka under electoral revolution oba democratic alternation bakugamba nti eno yo oba ogigoberera process eno gye bayita electoral revolution mugoberera political system ey'ensi eyo wabula mubeera neki ne alternative engeri gye mugenda counter attackingamu system political system eyo senga ebeera evudde mu mateeka amateeka ge galiwa these are democratic avenues senga zibeera blocked our alternative is one to activate human rights. How are we going to activate human rights? Raising up. Buli Museveni kyakola mweno gundi step tubeera tukiraising up nga tuchankalanirawo. Okitegeera? Kati mweno process eyina stages. Era nga stages zaayo kwe kuli ne protest vote. Wamula, protest vote is always the last stage of this process. Gye bayita electoral revolution. Okitegeera? Kubanga spaka nyingi nnyo Museveni zali mukola nyingi zali mukola naye muna Uganda wetaaga sensitization we tunakwata focus yaffe ne tugiteeka maaso mu 2026 what if tetutuukayo kubanga dictator avaako before during and after elections asobola okuvaako emirundi esatu kati olunaku olwaleero ekintu kye tuliko tumugyeko tutya before elections nga tetunatuuka mu kalulu tumugyeko tutya kubanga already process yo yatandise dda wali mugayi munomo ogita electoral process
wabula mu revolution engeri nti ffe tuli mu revolution buli kimu tukiteekako revolution. This is electoral revolution process. Tumujjako tutya bifa akalulu tukikola tutya tutunuulya sparka zineno dictators ajjakola. For example, abantu babakozesa bikompyuta bibaleeta bifu register bakugamba okuteekamu olina ogenda paka wa diso nga ddiwe kyatandika ekyo. Diso amanya abantu b'okukyalo mbadde nga bachairman yabamanyi okitegeera esobola okubeera spark because blocking a democratic avenue. Kati gokakasa otya nti kati waneno toligestalinze baana akaluka n'abeera kati free and fair kubanga oledi tukimanyi nti no tuli mu abnormal system gye tulimu. Kati kitegeeza ki nti buli blockage yonna gyaleeta naffe tubeera ne reaction yaffe is to activate human rights. Kyokka kye tulina kwekalakaasa buli kyakola tukyekalakaasizaamu ne tumuwa frustration okitegeera. Wabula nabagamba mu revolution tebalagira muntu nze ensonga lwaki njiraba naye olwedde nensirika kubanga revolution yeyeretera yekugamba nti kati wano eno ye spark. Nze sobola balagira wabula nina kusomesa busomesa stage gye twatuuseeko n'ogitegeera n'otegeera tugikozesa tutya okitegeera. Era ne post ya president w'ogitunulya ekugamba the road to protest vote begins today. Olugendo lututuusa ku protest vote lutandikira wano mu Uganda oba ogenda Saudi Arabia olugendo olutandikira wakaawo ng'ofuluma mu nju okitegeera. Olugendo lutandikira kasito osibula n'okwata bikeesi byona obiteeka mu mmotoka olugendo lwe lutandikira ne bagamba ali mu lugendo olumutwale Saudi Arabia abula oba tonatuuka Saudi Arabia so tosobola kutandika kwogera be Saudi Arabia nga tonatuukayo. Ate ennyonyi egudde mu mazzi wate emmotoka efunye accident n'otatuuka ku airport okitegeera. Okyala nti bingi nnyo ebisobola okwapeninga mu lugendo lwo wakati w'olugendo lwo ne Saudi Arabia bingi ebisobola oggwawo wabula ate era emikisa mingi gy'osobola okusanga era ng'ogenda mu lugendo lwo lukutwale Saudi Arabia. Ekyo kye bayita process gye tulimu kati okitegeera. Eno stage eyina spark eziwera ne 10 ziwera era tujja kuba tuzennyonnyola mpola nga tuzitegeera. We waliwe nakugamba ti olaba dictator ng'akoze kino ffe tuba tukola kino olaba dictator ng'azzeeko kino wabula we nkugamba kino kye tukola ffe tukola ekintu kimu kwekalakaasa buli kyakola tukyekalakaasizaamu buli kyakola tukyekalakaasizaamu. That is the option gye tulina alternating option gye tulina ku bikolwa bye kubanga is trying to block a democratic avenue. Once democratic avenues are blocked human rights have to be activated. And how do we activate human rights? By raising up okitegeera. Kati koona kwata focus n'ogitunuza mu 2026 ku protest vote. What if bamulemeseza okunominatinga nga bamulemeseza Museveni yaganye okulinwalinga ndaga muntu wona atuuka okulonda n'akugamba temujja kulonda olw'ensonga ndaga muntu zaggwako ate nga yatagize kulinwalinga ndaga muntu okitegeera. We tunaatuuka okukampeininga n'agamba leero tojja campaigninga ogenda kikola otya. We tunaatuuka ku nomination ne bamugamba tojja ku nominatinga ne bamukola ebya 2021 ogenda kukola otya. So ebintu bino byonna tubyetegereza ne tugamba ebintu bino tugenda kubikozesa tutya to overcome that. Ezizo nazo spark esobola okujjako Museveni before an election. Wabula senga kigaana ne tuyingira akalulu ebeera protest vote. Tulina okumukuba protest vote eri ennene naye nga ate waliwo ne zino entono protest vote eziriwo. For example tugenda kukozesa ekintu kye bayita sweeping protest vote. Nja kudda mungi basomese sweeping protest vote kye tugenda okukozesa kwera kati tugenda mu kalulu k'abavubuka naye akulaga taregisteringa abavubuka. Kakati tunamwera tutya nga bavubuka bafaganye baregisteringa awo tusobola okwekalakaasizaawo. Naye nakugambye mu revolution tebagitegeerera yetutegeerera ffe tulina kupika bupisi bantu genda kweregisteringa bagende baregisteringe okitegeera. Ffe kye tulina okupika era bwe banaatuukayo nga tebaregisteringa bajja kwekyawa bagambe kati mubijjeewo wano kufaapagana nammwe kati tulwane lwaki temuregisteringa abantu okitegeera. We tunaatuuka mu kalulu k'abavubuka nako bakacyankalanya nnyo nga bagala kuyisawo ba NRM tusobola okuteekawo embeera ne tumugamba kaakati kano oba okacyankalanya kali kanaabeera feya tubiyiwe then tutuuke ku nomination. Bwe batyo stage zino we mugenda muzikozesa. We shall not jump in a stage. Ekyo kyonna kibagamba mu revolution tosobola kubuuka stage wadde neegi era zonna ojja zigoberera. So tuyige enkozesa ya protest vote eno gye tugendamu. Oluguudo luno tuluvuze tutya okutufunisa kye twagala. Tusobola okufuna kye twagala nga tetunatuuka mu kalulu before. Tusobola okufuna kye twagala during mu kalulu. Tusobola okufuna kye twagala after elections. Wabula it is upon us
nabukugamba mindset reset soko setting obwongo bwo then ogenda kuva mu slavery